Yes, okay, tugenda maaso Constantine mu Uganda batussako atenete etandikwa firimu tugenda maaso mpolampola so nga tusadde kulikani bakunyumiriza bunyumiriza era ku mulumu twerokedde Sam Kibooko okola nani mwabadde kakatandikidde mu Kibooko ekutta akati waliwo bagenda maaso n'okulekani bamukalakata manyi baga akabwa kabbi kagumya mugongo lodi bamubbi akaba konna bajjula kakutula ku luba ojja kwogera ani gwe mukola naye kendeeta ekirala oba ogumidde batuuni kendeeta akabazzi ova ku mubbi gwe bakalakata fimbo nga teyenyeenya namu ekyatandika butandisi omubbi ono yakwatiddwa ng'akoze eki era ogenda okweregereza mutaka nga ajja lipootinga ewafande embeera omusajja aganye okwogera bannanga babbi baba bakola emigongo omusajja omukalakatanola yayogedde ekintu kyonna ono nti omusajja aganye okwogera ekintu n'ekimu Kibooko zonna ze bamukalakase omubbi azigumidde kaneeba naye ombadde manyi omanyi eyo oli mukugumukulekani ojjamu amawulire muntu ng'ono afande nti ninga alemereddwa omanyi kigambo tteeka kirala nnyo waliwo n'engeri gy'olina okukwatamu omuntu naaba nga asobola okwogera naye ate omuntu oyinza okulekani omutulugunya ekigenze ewala nga kyeweetaaga kwe kumugyamu information ate n'ofundikira nga obulamu obututte mutaka kyatya yamuga akwate kubodde ku mirimu gyo ebyo byoliko olina mu kuzannya buzannyi saagala ne baleeta omulala sitole ekindeka naawe bw'oba okyali mpya nga bakakuleeta ng'aliwo gwe bakubye ebibegabego binuubula gwe kiki bwe bakubira ki omanyi omubbi wasanga afeenya gwe bakubye ayagala amanya ki kye bamukubya ekimukubya kyekyaki kubanga omubbi w'amasigiri Kibooko ziba zaagala okwenkanankana n'oyo yabbye ekkalaayi kaakandi Kibooko ze baakubye ono kumba omusango gw'ono gulimu emmundu bampe n'omugongo gufeenya ono kyeyakola kwe gakumamu mwana leta nkutwaleko oyagala kuntwalako soka olinde sajja kiina mwana engeri kitegera na butegeezi soka olete nkutwaleko jjajja okutwalako okw'emmere kwe kusaba kwoyo gy'alina akuweeko ono takyalina bulamu awulira embeera emutabukidde awula teyeetegererako ddala ekintu ekimukoleddwa Kibooko zisusse akababa kakubye baagala kassa envula kati asooka n'ageekubya asoose geekubya alabu baanaatereera mu layini nagaye tukyatandika butandisi tugenda maaso netenga bulijjo okuva Memis Productions tulaba Saamanya zigenda mu abe videos wali ku Zai Plaza ku Kibooko ze bamubye musajja watu yasalawo anywereko sigala mulala ayinza okugamba kanywereko amazzi kaakano tuba tukyali awo nga waliwo ayingiddewo asanga afanda ali ku ssimu ennaku zino n'emirimu ssebo egya mayinja bwe giti abakazi bagyenyigiramu ssebo oli otya uzze kuyambibwa otya kani ngagamani afaanani waliwo omusibe gwe baleese wano gwe mbadde njagala okulabika nti ndaba kani ngaasooka mbuuza amanya ge CID kati sooke tulabe buli linnya lya mubbi balitereka mu kompyuta sigamba mbu ekitabo kyabuze afaani baali bamuleese oba bamuwayiriza gwa bubbi naye kale ogwo tegwali muzeegwe namugamba wefunga mudomo yako kama wona tuza divansi yako kwa nini mala okulaba ogambye gwani onaze okulaba omusibe ye Bobu atali maale kati yogere namba y'essimu omanye ebintu bya poliisi bizibu ojjango ozze kulaba musibe ne bakujjako amanya n'endaga muntu kwega poliisi esuubiriza nnyo era baamukutte kwa nte
oteeka okuba nga gwalina ennyana yaayo. Ogambye tumuyita Kati ng'amugamba omusajja gozze okulaba omuyinako oluganda. Kati ng'amugamba mulirwana munnange. Manyi bagamba omulirwano gwokya bbiri. Ekizibu ekigudde wa mulirwana gwe ku mulirwano oba olina okulekani okiyingiramu. wategedde otya nti Omu bamukwata bakubidde essimu ng'akwatiddwa. Otegeera otya ne mukwate? ani wayimala esi gwakola Kati ng'asooka amugamba omulimu ogw'omwami ono gwamukwasizza ogwamuleetedde obuzibu ogumanyi. Nedda nze sikola naye. Bw'oba ozze kulaba mubbi ku poliisi sitatimenti zo bakubuuza zirina okuba ni zeegaana ebikolwa by'oli. Sitaani mwegaanye n'ebikolwa bye. Yes, afande. Egenda okwetegereza ne bayita detective Paul Detective Paul. N'agenda osooka omwami oyo mulage ku mukwano gwe mulirwana. aze kulaba Ayagala kumanya Alex mbeera ki gy'alimu. Kino kye bayita kwegamba omuntu okuleka ng'alina rights ze. Wadde oba wabbye ente naye tekikugisaako rights ze okuba ni okyalirwa. Era oli waddembe okulayika ni wabaawo omuntu yenna amanya embeera mw'oli. Sajja ne bankalakata olwasooka. Ennaku ze baakamukalakata yakoze kalenda mukomera. Omanyi kiba kirungi n'ojjukira wayingira mwezi ki? Ennaku 5 kibooko. Oba kumusayo kukulaba kukalidde gutandise kufuuka bifi. Omusaayi awula takyasobola dde okuyimirira babyoli. Kaakati no mukuvaako eyo tuddako erudda. Waliwo abaami bali wano bagenda maaso bakeera kwesanyukira. Ensi we yatuuka buli muntu yenna akeera kukola kulabika ni anoonya omulimu abe ng'asobola okulabika ni yeebezaawo. Naye n'omuntu akeera obukezi mu bbaala n'anywa n'azannya zzaala, omuntu oyo naye osaanidde oleke okuba ni omussaako ka question mark. Kaakati ono abagamba alina supermarket gye yazizza erudda naye nga kirabika abaawo bakola nnyo. Omanyi supermarket kitegeeza akatale kwegamba akalimu kumpi byonna ebikozesebwa ewaka ebya akatale aka bonna. Balanisa okwekyanga embeera ennaku zino ebasobedde mwana bossi kayingire. Bossi n'abatuma bagende bakole, bossi yasigadde. Temufaayo nze will provide security bali nga beeyongerayo. Oli amanyi supermarket ekyomuli akasente ke balina okuba. Tugenda maaso. Kaakati abasajja kye bakola nga bajjira ku boda nga bayingira supermarket. Bossi abagaye bagende babbe supermarket. Bossi yatugaye tubbe supermarket. Kwata bino. Oli musiru yagala kubba bizigo. Ebizigo bigula bbi, oli mu amagezi. Kati tubbe kitubbe perfume. Tubbe amata g'abaana. Gujana kubba pampa gwe. Kumbe supermarket eno erimu omukozi wa poliisi. Omanyi ne bano bafanda ba saidi nabo babeera bantu basobola okuleka ne bagula ebikozesebwa ewaabwe ewaka nga babigula mu supermarket. Kati mutaka abadde azegula ku sukaali omu ne bamunyweza omulala amasuse. Falaga banywezezza sikalancho ya amasuse. Afande poyesa mikono waggulu giri juu. Kyuka ono oli amasuse. Afande tonkwata awazeewo terera ono ye bamukabiddewo. Baana bavubuka okulabika ni mulina okukola mutandise kubba bubbi. Se badde bateesa mbu tubbe ssente nti bbe pakiti y'engano kono ndi ogitundawa. Ono bamuyina twende afande ono yatuukira eno bosi oli bamulidde mwana kasajja kadde n'emundu nga mpya nnyo mwana afande naga Alex yanywezeddwa akasajja mwana kamulidde mwana Alex mwana bosi Alex agenze mwana. Ono kye yakola ng'agenda maaso n'atofaayo. Nze kensooka enkubire afande wa poliisi wuliriza. Alex agenda twogera mwana agenda manya gyonna gye tubeera mwana poliisi ejja kujja. Kati ono nga takubira afande wa poliisi
neba nange naawe afande temunsesa buli we tubba mwe mutwala sigundi ennene kati ate omwana bamukutta ate omwana bamukwata batya kati twagala kuba mission ebadde tennaggwa gira omwana abe ng'ateebwa saagala abeere mukomera ate ayogere naffe gye tuli owulidde tatwogera mutenga tannatwogera kale no mutaka agenda maaso abadde abirowoozaamu yengeri gye baamukwata Alex era ne gimuwunyira aba akyali wano nga mulirwana we Alex yalinga takola yakeranga kumaca ku nyuma ng'agenda kulabika nga agenda kubba bubbi mwana wategedde otya eno mwana mulirwano ze kunona bamukubye asajja balina batuni tebatagisa ku luba mwana nasajja bagunda bakukuba ne bakukyusa ne vocal code oyinza okuba wayingiranga musajja ova yogeranga ddemu bibi efirimu egenda maaso kati yazze ng'alinga mulirwana ayagala kumanya mune embeera mwali kati ono ng'agaba bye bamuyisizza bubi era awo atakyalina okuledde okulekani yeesobola kani nga mugambo ina kye babawulireko no nti apaana sirina kye naababuulidde oli azze nga mulirwana kumbe naye mubbi munne tugenda maaso kati omusirikale wa poliisi ono ku supamaketi wano yagulanga ebintu byakozesanga ewaka kati bw'ayingira supamaketi wabawo mutaka omulala ajja neyeefuula z'oggula amawulire mutaka kwe kuyitamu agenda maaso anoonya ebikozesebwa emirimu gye gyonna egisinga abeera aweereza ku poliisi tugenda maaso kwe kujja asasuleyo akasente okuvaako ebyo munange byamaze okuleka ndi agula tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso ne firimu yaffe eno tulabajjukira Saamanya munange mutaka agula byagula abe nga akwate kuba abe nga munange yeeyongerayo tugenda maaso kumbe waliwo yaguze amawulire wano ate omulembe si gwe gw'okubika feesi yonna kino ekirwadde kye bayita mubika nnyindo ekirwadde kye bayita munaabangalo mutaka atambulira ku booda eno waliwo loodi yeefudde asoma amawulire omanyi okuba ndi amawulire gatunudde walala n'amaaso gatunudde walala baasi booda okuli omusirikale olwasimbula mutaka n'ayingira wali kwe kuzzaayo amawulire teyagatwala omusajja ono kakikaabala kyava akumamu pikipiki avuga zino zimulega nkwawa afande nga yeeyongerayo ne mutaka gye yali ng'asimbula kakati munange nga tugenda okuvaako ye tudako eruda waliwo omukyala gwe tulengera agenda maaso atereeza ali waka alina byatereeza mpola mpola kera amanyi omukyala yenna ekimusigaze wakulabika ndi atuukiriza obuvunanyizibwa obwamuleesa mu maka obuvunanyizibwa obw'obufumbo olina okulabika nti oyala obuliri okulongoosa ewaka n'omwami aba yagenze ku mirimu okuba ni ewaka bw'akomawo ate aba awulira ng'akomyewo eka kakati musajja mukulu batuukano nga baweta afande asulira ddala erudda eno kali kumbe waliwo essajja erimutambulirako bannaffe nga batuuka ono tamanyi emirimu gya poliisi gino yakyasinza okulabika okuba nisi gya muzannyo n'akamu era omuntu yenna waba musirikale wa poliisi mu mbeera yonna ateekeddwa okulabika niyeegendereza okukamala munange wayingira mu kikomero omusajja ng'akuba essimu tutegeddewo ndabye kageeti mwayingidde
kati tumusaleko waka oba. Ensi eno yafuuka nzibu. Poliisi erina b'ofiisa bakola ennyo okuleka nti munnange obumenyi bw'amateeka bulinnyibwa ku nfeete. Naye ate n'abamenyi b'amateeka balina abanene ab'amaanyi mu poliisi be bakolagana nabo ate okubayambako obutabanyweza nnyo era nga bagabana n'omunyago. Omubbi ne poliisi okuba bagabana omunyago. Kati teebereza omuntu wa bulijjo gwe bakuuma oba gwe banyaga ali mu bulabe bwenkana ki. Kale nno ne we nagambye nti b'ofiisa babeera bantu, musajja ati alina omukyala gw'ayagala era yafiisangawo akadde okulabika nti ajja omulaba. Bannange nsanyuse mukwano. Kani ngamugamba ni kwanza nkusubiddwa nnyo kikwano. Ono naye ngamugamba nange mbadde nkusubwa mukwano nnyo. Kani ngamugamba nimbadde nina kyenjagala okugamba. Nkwini yali kiki? Nkwini nina ka surprise kwanza. Ngamugamba sooka olindeko. Manye kooti eyo kyekyambalo ekitali kya muzannyo. Tekisaana kuvungavunga. Oba agenda kuŋŋamba ki? Kati ngasooka amuyita nga mugamba kawoomera. Sooka olindeko mala okuteekayo kooti yo. Omanye abasayidi yambala nnyo yunifoomu. Baba batambula nga ba civilian. Kati ngasooka amuggyamu engoye zonna. Alabiridde ono ng'amugamba naye oyagala kuŋŋamba ki? Mpulira onkyamusizza. Nkaini gwe kakkana. Nkaini sooka okakkane. Kani tabu ki? Nagenda kubuulira. Lwaki naawe nkyamuukiriza ononkubye emmeeme? Saagala kugamba kati. Kani ng'amugamba sooka oteebe. Wafumbye mayuuni. Omanyi ono omwami ayagala nnyo amayuuni. Kati yamubuuza oba yafumbye mayuuni. Kani ng'amugamba naye gwe tosobola kuleka ni otegeera wadde tebakubuulidde. Nze nagamba nja kubako surprising. Bannange kiki? Woowe omukyala agenda maaso n'okuleka ni alaga obubonero bwonna. Ono asobola okuleka ni ategeera. Oli tumbu. Iye. Tumbo eliyanga emeingia. Tumbo emeingia kama ye musirikale yeye amepiga sabawa 3. Filimu egenda maaso. Kale nno Mutaka yasanyuka nnyo kubanga omukyala ali lubuto. Era olubuto omukyala lwali kalagirira akabonero nti omwami agenda kuleka ndi afuuka omusajja obuvunaanyizibwa. Bannange bane kunsabira. Omanye essaala ez'omukyala okufuna olubuto ze basaala. Ate n'essaala ez'okuzaala nazo saala. Kadi yamugamba batwandigenze ne baba nga bakeberamuko. Katonda wattu. Bulijjo omusajja wattu naye ayagala nnyo babe nga bamuyitako taata. Nga naye bw'atuuka eyo n'ayita abantu abalala bataata. Kale nno katugafuna n'omwana. Oh my God. Ekyo kyamusanyusiza ddala. Bampadde emmotoka. Wetwogerera bamukuzizza. Yakuziddwa ku mulimu bamukuzizza. Agenda kuleka ndi kakati akolera ku mmotoka. Omanyi nno n'obusirikale si bwangu. Obwa poliisi. Omulimu gwa poliisi ogwo si mwangu. Osanga omupoliisi ng'omubbi amugobera ku bigere. Wabaayo owa batuuni akanyuga, abaawo omubbi w'engwala. Buli musirikale abeerako obumanyirivu bwe. Naye oluusi oli buli wakozebwa ate waliwo ebitandiko kyuka. Kati waliwo ebigenda okuleka ne bikyuka mu ono. Yasanyuka. Essanyu limuli bubi. Omukyala ali tumbu. Kaakati munnange oluvannyuma anti n'ekyokuwummulako kikulu. Efirimu egenda maaso. Kyava ajja asooka awummuleko. Ng'asooka awummulako
Sitters. Nkweni baby. Nkweni omaze n'oyingira obuliri. Manyi omukyala wabeera olubuto ate kano akaseera kaba kanjawulo nnyo omwami n'ofuuka obuvunaanyizibwa ennyo. Kati oba olina okuba obudde obungi omukyala naddala nga muli awo kuba tomanya okujja kw'omwana oba kujjudde oba kukyali kwa kitundu. So byonna biba birina okutunuulirwa ne tulaba oba omwana is equivalent to equal. Bayeebaka nnyo yeerabidde nti omulimu gwakola gwagoba babbi. Wandesidda. Obudde bubadde bwagenze bannange bakamukuza bakukuza aye n'otandika okulwawo otuuka ku mulimu oba oleesa obuzibu. Bannange neebase nnyo. Oyinza omanyi olw'okuzibwa ku mulimu kitegeeza musaala. Oli bw'asanyukira okukuzibwa kwe ku mulimu manya nti omusaala gweyongeddemu. Musaala guba gweyongedde. Tugenda maaso ne fferemu era twagala tumanye oluddala gye bigwera ne sineema. Kaakano omusajja mukulu kye yakola ng'akwata ekkubo ng'apapa okutuuka ku mulimu. Kaakano tugenda otuuka ku mulimu. Owaayi ogenda okwetegereza waliwo emboozi gyatuuse nga yatandise dda naaba nesaako nziriramu kweni tetwagambye nti olina okuleka ndyokeera ku mulimu otambula butambuzi odda eno dderi. Omusajja yafunye promotion kiro kyajjo naye obwedda ali mu kubeyuka bubeyusi. Ekyo ngadi gyokolamu emirimu so tetujja kuleka ntugigenderako. Munnange nsaba kusonyiyibwa nga yeetondera mukama we abe ng'asonyiyibwa. Egenda maaso. Kakandi mu kaseera kano mutaka kwe kutandika okulika ne bamwanjula. Waliwo detective omulala omanyi bw'oba olina eddala kw'obadde bwe bakukuza n'obaako eddala lye weeyongerako eddala ate olina b'osanga ab'amaddala abo era ogenda okwetegereza detective po bamusinkanyizza detective omulala abbe. Kati detective abe badde baagala bamanye oba alina ensonga alina kyabuuza ku ky'okumusaako patana. Aweereddwa patana detectives ba detective babeeranga nguki mu kibuga kwe kuleka ne banoonyereza emisango egitali gimu era ku mulundi guno bagamba nti obubbi obumenyi bw'amateeka bweyongeredde ddala era baagala okwesa nnyo cameras zino security cameras eziri ku streets okuleka ni beetegereza amakubo gonna era nga mutaka ono bamulina ekifaananyi kino kye balina baagala okumanya baani be yalinga akola nabo. Mutaka bamukubye batuuni bamukubye emigo egya buli kala naye tayogera. Kati oyo y'omu ku basuspect be balina abayinza okuba ne bakozesanga n'abantu abayaye bano. Sooka weetegereze omusango twatugulinnyeemu. Embeera ekyaganya okuleka ndi ekola ki?
egguka baasi bw'obanga wakagira emmundu ebampya ku mulimu emmundu ebampya ku mulimu baasi mulimu gujja kukolebwa bannaffe nga bakwate kuba okulabika ne beeyongerayo babe nga bagenda maaso n'omulimu gwabwe okukolera awamu kale kye baasooka okukola kwe kusooka bavuge babeko gye boolekera omanyi patana awo ye muntu gw'oba okola naye wabula patana mulina okuleka ni mu bintu ebimu mulina bye mukaanyaako kati yasooka n'amuleeta detective po aleese abbe detective abbe yeno gy'abeera kiba kirungi muno gw'okola naye naaba nga amanyi bulungi w'obeera efirimu egenda maaso kale nno omukwano oguli wano omwami ne waba akomyewo bukomi ku katono ewaka waliwo famire ng'omwami akomawo ewaka ku lanchi n'addayo n'agenda maaso n'emirimu era detective abe aleeteddwa abe nga yeetegereza bulungi ennyo omukwano gwe gy'abeera engeri gye yeyisaamu seeteyesebeeradde nnyo ssebo gyebaleko nebigyebale owulidde muweereza bannange nno n'egyengwala si myangu ne banne muteekeddwa kugumya magulu tugumya omugobi w'ababbi kale nno detective abbe omukyala yono mulaye detective kale yenayena atunulanga omusango detective kale waliwo emirimu gye tutalina kuleka nti munange tulinda saa yagenda ku mulimu mukyala nembadde manyi munaamala kulya kyamisana naye detective ono omutute tannalya I will eat another day. I will eat another one. Efirimu egenda maaso munnange bannaffe nga bakwate kuba okulika ne bakola ki beeyongerayo bagende ku mirimu gyabwe egy'obwa detective yesega wa abbe original name zakwereza nga detective abbe ndagamba efirimu tulaba saamanya kino kimanya nti funa akamwa olina okukyusamu engeri gy'okolamu emirimu gyo kati mukulu wano nga bagenda ono yasooka n'amugamba bagenza omuteekako patana emirimu gitambule omanyi buli musirikale eba unity namba 7 kati oyinza okusanga abasirikale 5 eyo nayo nga unity emu naye obaawo n'omusirikale omu ng'akola eka neyo nga unity ndala kati ono bagenza omupatanalinga bakitegedde ayina byatandisa okuba obutakola butuufu kakati abali mukuba bagenda maaso beeyongerayo ogenda okwetega emmotoka ng'etambula edigida sooka olindeku kiki ate ebadde ki babawadde emmoloka mwe baba bakolera abadde luli atambulira ku booda ogenda ova mu mmotoka olinamu spare tabu kinti omupiira gwabise nkeni spare taya yabaamu kweni spare taya yabulafu katugenda kwatuti tewali spare taya akuna spare taya spare taya yawaawo balina emirimu egy'okukola ng'abasirikale obuyambi genda okwetegereza ani atuyambye bana twandibadde tuyina betuyamba oba kumbe waliwo piki ejja epiki eno gye tulaba ye pikipiki eri yatambuliranga ku musirikale ono kale balengera pikipiki bo balowooza pikipiki eno eyinza obbawa obuyambi agenda maaso yeeyogeza twagala ku buyambi mwagala buyambi obuyambi bwe mwagala epiki neesigala eri nenaleeta obuyambi nange temba piki katonda watu agenda okubakubako nga mitawaana myereere omusajja yavuga pikipiki detective Paul nga yamaze okutibwa samunanga oluvannyuma tukwate okulika nituddako ewaka ate awali omukyala genda okuddako awali omukyala
agenda maaso. Jjukira engeri kyakakasibwa nti ali Tumbu. Ya Tumbu yali ekulidde ddala. Efirimu egenda maaso. Agwawo kati omukungu wa poliisi ogenda okwetegereza. Amawulire agatandise okulikandiika tegalinda. Googera ku mukugu wa poliisi Detective Paul Mukisa atiddwa mu mukyala. Amawulire gamusangaka anti bw'obeera nga bbaawo mu poliisi ekiba kiddirira kwe kulayika nga oweeraliikirira. Abasawo baagala sente ez'okujjanjaba, tebayinza kuba ne bajjanjabira bwereere. Sente twetaaga zireetebwe. Sente musawo zijja kuleetebwa. Sente zijja kuleetebwa ne munnange neetaaga nange onsaasire munnange. Simanyi sente ze ngenda zijja. Kalina okumanya ebizibu nga bina gye yazaala na balongo. Abaana yazaala babiri. Eddwaliro eryamuzaazisizza oba eryamuzaazisa tebaagala babuulira. Owoza olinda muwandu waliwo eddagala erigendako nga limulekwa. Eddagala lyo liba likoze ogwalyo teryabula ani gwe ligendako. Kale naawe gwe ligendako olina okuleka ndi olwana nga bw'osobola. Mukazi atukyava asituka. Wetwogerera abaana babagaanidde. Oba tolina sente tosubira kuleka nnyo n'olaba ku baana. Kyava atambula wabula agenda kutandikira wakati. Ebizibu by'ensi nga binajja tekimala kuba koodi wadde okugamba nti weetegeka enzija. Kyekizibu ekiba kinaakutomera kitomera mulundi gumu. Munnange ng'akomawo gye baali babeera. Kikomera kikino tulengera bakiggala. Genda okutuuka abenga abo baanayambibwa. Kuyambibwa kwetaagisa nnyo. Aggulawo ewaka. Olwo eno tulenga aliwo omukyala gy'atambula empola empola. Kyava naye ayingira munda. Kikomera wano. Bw'atuuka ng'atandika kubayitirawo. Yatandikirawo kuyita abeeno. Kani ng'asooka ng'asanyuse nnyo kulaba. Kani landiodi yali azze. N'agamba nze sinnajja kusanyuka ku ndaba kwange. N'agamba njagala okuleka nimmanya sente z'ennyumba mwagigula. Oba mulowooza okuba n'ennyumba twazizimbira mmwe. Kani ng'asooka amutegeeza ni kwanza ennyumba asooka agiveemu. Bw'aba tasasula sente. Kani ng'amugamu nange abaana bakwatire mu ddwaliro. Mbadde nsaba onnyamba ompe ku sente. Olimu amagezi. Nzize kubanjaza nnyumba ate oŋŋamba nkuwe ku sente ezijjayo abaana mu ddwaliro. Olimu amagezi. Ani yabagamba ebintu bino mba temunatuuka bitegeera bulungi. Temwandibyerizeeko. Omuntu nga tonaba kutegeera kuzaala leka kwerijja kukuzaala. Owulidde munnange? Kati kwate kubo bintu byonna ebiri mu nnyumba obifulumya bibyo. Yanguwa oba tosobola nga nzija nkuyamba. Mbulira baana nkuyambe nkwe ku ssente. Olubuto nze nalukuzaalamu. Ebisigadde maama. Ono ng'atandika kufulumya bw'akanyuga ebweru. Kale nno yamugamba nti ebitanda tukwatako n'emifaliso. Ngenda kubitunda ndabemu nga muvaamu obusente bwange obutonotono bwe mumaze ebbanga temusasula. Zanya n'okuzanya. Vaayo fuluma. Bantu ne babeera nga abatalina magezi. Jja mwesiba bwesibi kutumalako mirembe. Mukazi wattu bamugoba. Wabula wayita ennaku bbiri situmanya akikola atya mu ddwaliro. Kubanga n'eddwaliro nalyo okuwamba abaana munnange nakyo olaba nga ate muba mweyongerako expense. Oyinza okusigaza abaana n'obeera nabo mpaka ebalireeta ssente zo naye ng'ate abaana
tolina kyogenda bafuna muba okwongera obassaamu essente okulina okubalabirira. Kati abaana bamumuwa naye wagenda okuyita ennaku ebbiri ng'essanyu lyonna lyonna lye yafuna ery'emyaka emeka terisobola kwenkanankana ennaku gyawezezza ng'ali myezi 6. Yaleeta abaana bano mwana wange n'abateeka ku ttale ng'abasuula nga bagamba mbeegayiridde baana mwesigenderedde kubasuula ku ttale wano naye munange ebizibu binsuseeko. naye Katonda yabaleeta yaba abakuuma kuba Katonda yakubye ennaku eno era ya Katonda wammwe. Nsaba baana bange kaabanga okaaba nnyo ng'omanyi tokaabira nze wabula awo wabanga Katonda ayambe naye nze bwento bwe ndabise. Maama ng'asituka abaana ng'asuula eyo efirimu egenda mu maaso. Katuddako ewa Kayanda agenda maaso. Kayanda ali ku ttale, ali ku ttale keera ku ssaayo nte. Agenda okuwulira ng'alinga awulira amaloboozi ag'omwana omuto akaaba, alinga awulira amaloboozi g'omwana omuto akaaba. Kati yasooka ne yeebuuza ekigenda maaso ki, ng'awulira oba ng'awulidde obubi wabula nga talina bubi bw'awulidde, kirabika kyawulidde kituufu. Agenda okujja erudda nga waliwo omwana ali wano. Kakano waali waliwo omu kubanga bambi abakyala engeri gye kiri nibo bamanyirwa okulabirirwa. Kati watuuka mu mbeera bweti nebanga embeera emukutte bulala kimuyisa bulala nga ye omukazi tewaliyo mukazi asobola kulabirira baana ng'ali yekka. Si kyangu era abasingle mothers basaana kkubira obugalo. Ye kasita azaala abaana 2 nga tamanyi watandikira kufuna sukaali. Ate ennaku zino bambi abakyala bazadde nnyo mu bavubuka nga tebamanyi na gye babazaala. Kati n'obeera n'abaana ng'omwami otakwanjulanga kyobula aliwo siteepu ezaalinga zigobererwa mu kukola obufumbo. Abantu edda babanga balengera mu maaso kubanga bw'ozaala omwana toyinza musuula ku ttale nga kitaawe yali akututeko ewaabwe. Naye era abaana abasuulibwa kubanga abazadde babazaala nga tamanyi naani mwamuzaddemu. Kwegana olyoka okuzza omwana nga tomanyi na gy'omuzza. Yakwata omwana omulala n'amuleeta ku kkubo. Yabasuula mu bifo 2 ebyenjawulo. Olaba ye kennyini akaluubiziddwa. Kati omanyi n'omulonzi naye omubalirira. Essaala ye bangi omwana wo singa alondebwa n'alondebwa abantu abatuufu abayinza okuleka ne bamulabirira. Kati omwana yabateeka mu bifo bya njawulo kuba munnange bw'oliteeka abaana 2 n'obasuula awamu n'omulonzi atyamu ayinza ogaanange. This is double punishment rather double happiness. Kaakano mukuva eyo waliwo omukyala agenda maaso n'okulekani ayomba. Ekimuyombesa kwe kulekani abakozi be yali tebabenga bamuyamba ate kwe kuba ne beesulireyo gwa naggamba obutamanya ne balina emirimu egyabaleeta. Kati aba ali wano ng'akyayomba. Kayanda nga tajja n'omwana. Kayanda ovaawa nkaini nva kusiba nte mwitale kweni bw'oba ova okusiba ente mu ttale ojja n'abaana bulijjo oyina n'abaana. Kakati gwe Kanyankole wazaala mwana waani? Naamunange si mwana wanje. Omwana ono nonze mulonde. Kati ng'agamba omwana oyo amata ge nnyini g'onoomunywesa onoogajjawa. Kayanda tobba amata g'ente zange ng'ogawa abaana. Ze sijja kwola nganga ze siryeko magi. Gwe kennyini tonawadde okuyiga okwerabirira. Era munoonya we muyonkera amata gange ku ttale. Gageze nga mugakame nga tegawera ojja kundaba. Oli yaleeta nte ze za bizinesi n'ateekamu Kayanda yabanga yagakama oba yakama ente ezo. Naawe munnange akasente konna nga bw'obadde ogira munnange tuyambe omwana ono munnange. Naawe oli muntu.
Emirimu gy'obadde okola. Kati ng'amugamba nti emirimu gy'olina emingi ogenda gikola otya ye obudde obunaaleera omwana okumufumbira amata n'ogamuwa ogenda bujja wa. Waliwo ebintu ebimu abantu bye mweteekako nga temumanyi makulu gaabyo. Byonna ngenda bikola. Yagamba nti emirimu mwetegefu gikola. Nkaeni kale. Ogenda kikola kuba olabika onnemye. Wabula kanyakole gw'omanyi. Kayanda bosi amagezi gaamugwako. Engeri Kayanda gy'alabiseemu. Tugenda maaso ne firimu era twetaaga okumanya luddaja bigwera ne sinema. Mwana ng'atandika kuwoowoola. Waliwo alonze owokubiri. Kahano ono yali musajja bano bassemaka kani ng'akakwata akaana kyava jja ng'ayita sweet honey. Kani nga mugamba mukwana ate mbadde nkuyita eri nga toyogera. Mune mbadde nkyali mu kunaaba. Nkaini olina abagenyi bozze nabo kwendi ndeeseyo abagenyi. Nkaini oleese abagenyi. Kani ng'agamba ate maama we nga tayingira. Bane tusanyuse nnyo olaba abagenyi. Kani ng'amugamba waliwo abali abalala. Ono ye mugenyi ali wano gwe nkuleetedde. Yamugamba ssebo ne mugenyi gwamuleetedde. Soka olindeko. Ekyana kinyirivu bambi ebyana by'abaavu binyirira awo nga akakizaala. Ekiro obukirindi nange binsobedde. Ai. Mbadde nvumu. Kani ng'asooka amunnyonnyola ng'amugamba ne mbadde nva ku mulimu nga nsaaga mwana ku kkubo bamusudde. Wangi? Otandise ebintu by'okwebuzaabuza eyo gusajja gwe era onoonya otandikira okunnimba. Ng'enyane byenkugamba by'otayagala kukkiriza. Kati oba obbye bubbi mwana w'abandi oli wano nnimba bulimbi. Omwana mulonze bulonzi. Kirayika waliwo eyamusuddewo bantu bazaala abaana nga tamanyi kyagenda mmuliisa. Ono yamugamba nti totandika kuyomba. Naye bannange ekyana kinyirira bulala tebayinza kuba ni bakisudde. Nkoye bakisudde. Kani ng'amugamba mukwano. Nze mbadde nkugamba tumuwole ng'owaffe. Tumukuze. Abantu abamu munnange tuyinza okuba twafuna chance oba emikisa egirabirirwa bakadde baffe. Naye tugezeeko ate okulabirira abo abatalina baasirizi. Katonda akigabamu omukisa. Kwe tugenda kikola tutya kwe tufaayo tujja kuya tusobola kuleka ntulemererwa. Tuli bantu bakulu nga bakwata mwana nga batandika kulabirira mwana mukyala ng'amukkiriza wabula tamatidde ddala oba omwami ono yalonze omwana ono. Sajja agambye omwana yalonze mulonde kyava ajja akifunira ennywanto ezeeko kiwa ku kyayi. Naye omusajja ono tali mukunsalira magezi. Omusajja ono alimba. Kino ekyana kino ogutwe guno nga ndabanga ogwa. Naye kino ebitama byonna byonna omusajja laba n'ebiiso. Kyana kitunula ng'omusajja ono olaawo kino akyata magezi. Si bw'ataali mukumbuzaabuza ono. Kyana kino ayagala kawoza kumanyira bumanyiizi kati. Bw'ati waawuza mbu simanyira enjala. Zino enjala ze zaakawago zennyini. Ne Kawaga ayagala kummanyiira kati. Kawago bwe babyotandise jasiniikiriza se balowoozezza mbu bw'anansiniikirirako okummanyira olwo nange nkole ntya. Kimmanyira kinkaabirira nze nnyoko kirabika nnyoko akusuddewo muzza ssebo mwagala kumpambira amaka ga nja nakikuba empiggana amatama kakiringa ewa nnyina waakyo gwe simanyi. Sajja banne kujooga kansooke ndabe. Maama baleese na mulenzi kulwokuba nze nazaala muwala kati agala kundaga nti alina gy'azadde abaana abalenzi abandeetedde ngenda kukuba empya ga amatama gajja kogga. Yakigamba agenda kikuba agenda kyamira kijja kutereera mu layini. Kale munange kyatwala ebbanga lya myezi 6 ng'abaana basuuliddwa. Wabula mu kaseera kano musajja mukulu tumulengera akyatawaana
anti okutawaana kwe kwaddirira oluvannyuma kubani mukwano gwe yali amaze okulikani akafiiramu era emisango gino gyonna gye baali banoonyerezaako ne giba nga gisanyalala. Genda maaso n'okwetegereza nga naawe okutandikira awatuufu waatannamanya. Efirimu yaffe egenda maaso era twagala tumanye oludawa gye bigwera. Yafukamira wansi ng'atunula ng'amaanyi gwe gaweddemu. Yali atunulira ddala ng'amaanyi gwe gaweddemu era yalowooza ekyokukola. Ekyokukola ne kirabika okuba nti kyamulemye. Kyava akwata basitola emirimu gye yali akola ne munne kaakati agenda gikola yekka. Agenda maaso alowoozaamu. Kwe kutandika okulowooza ekyokukola. Yasooka n'akwata wavulo mundu n'ateeka wali kwe kufuna n'ekijowoowe. Kati luli abadde akola nga civilian kati ayagala kulekani yakola ddala nga super civilian. Bintu bino byetaaga kukwata mpola okusobola okulekani embeera eno eggusibwa nga bw'erina okuba ng'eba. Kakati nga tujja tuddako mu kifo wooteri yiino. Omukyalo ono tumulengera ng'ajja ng'asooka abuuza omukyala gwe yasangawo bulungi nnyo. Kani nga mugamba oli otya? Nga mugamba ki kyoyagala? Nga mugamba nembadde noonya mulimu. Kani nga mugatula ali katebe njogere naawe tulabe. Yamugamba atule naye ayogere naye katebe tusooke tulabe. Kani ng'asooka mbuuza mulimu ki gw'oyagala? Mulimu gwonna kasitamba nga nsobola ogukola mba njagala ngufune. Kani ng'asooka mbuuza kwanza wajja aviiridde amannya ge nawa we yali akozeeko. Manyi omuntu omukulu yenna oteeka okuba ni wali oyiyiza kati oba nga tokolangako kitegeeza obaamu n'ebiyisayiso oba ebivunduvundu. Kani nga mugamba omanyi gwe ssebo nnyabo entunula yinza okusinziira nga bwe ndaba. Abantu nga mmwe temutera kulabika ni muwangaalira ku mirimu. Ate abawala abasinga mukoleyo katono nnyo ne mubba ne mugenda n'ebintu byaffe. Kati ne yagamba mbu ye tabba. Jagala olabe. Kani nga mugamba ekyamazima mbadde mu mbeera y'okunoonya omukozi. Naye waliwo bye tulina okuleka ntukkaanyaako. Okakasani amateeka ago onoogagenderako. Era tolina n'ekimu ku byo ky'ogenda kuleka ni omenya ku mateeka ago. Ebintu by'abakazi oba abawala omuntu nga yeetaaga okuvaako n'akasente n'anyumirwa omwezi gwako n'akwata akasente naye omwezi gugweko. Kali ng'asooka ono omukazi yalina ebizibu by'otalabanga. Omanyi ssebo omuntu okusooka okusaba ya advance. Kali ssebo yasaba ya advance. Kani ng'asooka mugandi munnange akasente n'abadde njagala okafuna ng'omwezi guweddeko. Naye munnange nali mufumbo. Ebizibu ne bijja binkeera. Kani ng'agamba ndi ebizibu byankeera. Ne ntuuka okulabika ninzaala n'abaana bange ne nja mbasuula. Kyemanyi Mukama tali nsonyiwa olw'ekikolwa ekyo. Saba Mukama Katonda bannange ansaasire n'abaana bange gye bali abe nga abansaasirira. Yazaala abaana babiri n'abasuula ku ttale. Ensonga ezo ziwulidde. Ekiteeso kyo yakikolako siri mukyala mu bizinesi gyazitereka nga bw'oŋŋambye. Ndowooza weekuli byonna naye
waliwo omuvubuka ajja kulaga ebyokukola emanju asaganya mubyenkwasaganya naye mbadde nzize nga siresera wayeza naye ngaokomawo ojja kulunga kale nno mukazi ate omulimu bwagusaba bagumusuubiza ogumuwa era yalina okulekani yatandika okukola bamutuma engoye ze asobole okulekani ajja okutandika okukola omulimu kakati n'oluvannyuma waliwo omwami kati omwami ono gwe tulengera ye musajja oli yennyini eyalina ababbi be be baalinga babba yatuma kwega ebintu byababbi bikusobera wabeera boosi w'ababbi oyo aba ayina interconnections ne internal police ate ku levels ezawaggulu kakati ye yatuma ababbi mugende mubbe ye n'ayogera n'abasirikale obutakwata babbi be ne bamala ne bagabana kati wano we yalyanga ekyemisana njagala olabe mukazi wattu yatandika okukola ensi funda oyinza okubeera awo ng'okola mu woteri n'oweereza omubbi ng'omubbi oyo yavaako okufa kwa bbaawo omukazi ono kyaliko era kyatayinza kuteebereza kyovula katonda wamaanyi nnyo yalaba ebintu n'aba ng'akiraba abeera kumpi omuntu gw'oliraanye yakubba yagala okuttemula naye nga bw'oseka naye niikuga katonda yakuuma kale nno kyatwala ebbanga lya myaka 6 ku myaka 6 egyo abaana baali balayika okuba ni bakulidde ddala kaakano mu kaseera kano tulengera omwana ono we baamukuza bwe bati ne bategeeza okuleka ni bamulabirira bulungi bo baamutuuma n'erinnya waliwo erinnya ery'ensi nga Kintu amannya ago tegandibadde nakiko oba oli awo kano bakabuuza oyagala kubeera ki ng'okuze koko njagala kubeera musawo kaagala okuleka ni kajjanjaba maama ye Kintu ayagala kubeera musirikale ayagala nnyo okuba ababbi engwala baziwulire akubbira omubbi engwala agiwulire ne bajja basabe kale kyandibadde kyamakulu nnyo okuleka ndi omwana waba agenda okulya osooka kwewombeeka ne weebaza Mukama Katonda olw'ekyokulya kyaba akuwadde baabo amiina nebyebi gwe tomanyi kusaba enkya gwotusabira bannaffe tubalengera bagenda maaso ku makya ekyenkya etugira kani gamugamba lya tugende omwana baamukuliza ddala ng'owaabwe jjukira balina n'omwana ow'obuwala kwata nkwongere kumbe omukyala alengera mwami ono kirabika laavu ye eringa engeri gye yeekubira olubege naye nga nagamba kya bulijjo Katonda ateeka nnyo omukisa mu famire erimu mulekwa tekitegeeza kyokka kyokka omuntu eyafiirwako bazadde be wabula mulekwa kitegeeza n'oyo aba yalekwawo abandibadde bamulera kati omukyala atandise okomplaininga Kintu ennaku zino afuuse Kintu tokyalabika Kintu gw'oliko buli kaseera mwami otandise n'okuneerabira ng'omukyala ewaka laavu yonna yonna ogigabanyiza Kintu gw'oba laavu badde manyi kyetukola kya Bwakatonda ekintu kino tekibalansinze please balance the boat my dear ebyo tujja byogera nga nkomyewo yamugaanye obudde tewali alina okgenda ku mirimu ekonzize mu ebyo kyava ajja ajemuluka yatira ave wano mukazi akomplaininga yakomplaininga nnyo omukyala tategeera mwami kyaliko nga ajjeyo mashini ngolekani yavuga ave wano tugenda maaso ne firimu taata abaana bonna basoma kaaka tuddako ewa Kayanda obuba amukuliza mu bugubi babadde nga balima jjukira Kayanda waali
bambi musajja wattu mupakasi kati balina kutwala nte ku ttale kati nga bw'omanya abaana ye yeebuuza lwaki abaana abamu babeera ku ssomero ate ye ng'ali ku ttale balunda nte kati nga mugaa munange esente zaabula kati nga mugaa lwaki toyina ssente omwana ayinza okubuuza ekibuuzo ekinene ku mutwe gwo kati nga mugamba nti muna esente zolaba abantu abamu katonda yazibawa naye katonda bw'abanga yagambye kuwa sente oba nazo yakutugira tugenda kambuza ekibuuzo gwe katonda yamukola ki okukuma sente naaba nga aziwa abalala kale nno mu mwana muntegeeraye naye olabira ddala nga abaako ekiba kimuwuuba efirimu yaffe egenda maaso munnange ng'akwata kubo bayitewo bagende mu bussa bwabwe alina kumuyigiriza ye kyamanyi kyova olaba taata alina teyagalanga kuzza mwana we taata bw'akula ng'amanyi kulima n'omwana we kanga amuyigiriza kumanya kulima kati taata omugezi yaddiranga omwana n'amusiga oba n'amusindika n'akulira mu makanga g'abaganda be oba n'emikwano gye egiyinza okuba nigiri obulungi kuba omwana society mwakulira emize gyayo ye kennyini gye gimutambulirako kati ono amanyi kukyusa busa na muddo baaba bakagambye ko nti ko tekalina kusoma kuba taata talina ssente yasooka n'akatunuulira kani nga mugane lwaki ntunulira obwenkanidde awo kiki ekikutabula nga muga mwana wange nkubuulire ekyamazima buli wenkutunulira mpulira obanga njagala mbe nga nkugamba naye nga oluusi benjagala okugamba mbanga akutiisa oba omugugu gw'otasobola kuleka ndi ositula wabula ebizu bino byatandikira wala olaba wali kani ng'asooka amugamba nti eruuyi eri gye tulundira ente kajjo ojuka etwatuulanga nga tuli ebikajjo we nali nkuyigiririza okkama ente kulunda ente nakusanga kani ng'amugamba nti we wali muto awo we baali bakusudde mwana gwe era munaye njagala okikubuulira nti nakulonda bulonzi oleme kubeera awo ogamba nti taata wo takwagaliza nkwagaliza nnyo ne lunange nali mulunzi wa nte yakulonda mwana gwe naye nga saamanya lwaki mukadde we yakusuula olina emyaka 8 kati oluvannyuma era ng'amugamba ebbanga eryetoolodde okuva lwe nakulonda giri myaka 8 kyova olaba nkitwalanga gwe alina emyaka 8 wabula emyaka egyo 8 gy'emyaka egy'obulonde sandyagadde kugamba kigambo ekyo naye munange sitaagala obeereyo ogambe taatawo teyakwagaliza taata we yakulonda yakwagaliza nnyo kuba yayagala nnyo obe mulamu osanga singa nakulekayo wandibadde mufu naye mutuufu omwana emyaka gy'aliko si gy'emyaka emituufu yamugaa tokaaba gende mwana yamugamba aleme kukaaba mwana yasirisaawo kitaawe kwegamba ekigambo ekimugambiddwa kati ate eyakyogera kwegamba omugambi kyamuzitowako nnyo ate omugambibwa n'agamba kiryoke kubanga abantu abamu tebamanya nti ate obulamu bwe bugagga mu kaseera kano abaana bava ku ssomero mutaka akwate kuba abakomyawo kwe kuyitawo bagenda okujja bakomyewo ewaka yakawoza hani yahanizza
Munange mbadde nkomezaawo abato ate nsobola ogenda maaso n'emirimu emirala. Bakomyewo baana bakomyewo abaana olamuli luno n'ekintu munange kintu yali mu kintu ne bwe yakisangamu ekintu yakibajjamu dde ekintu kati nga mugambadde nina emirimu gye nsooka okulabika nti nina okutuukiriza emirimu egyo era njagala nsobola okulabika nti ngenda maaso n'emirimu egyo kwanza nkono ni kale ogenda ku mirimu ng'asooka agamba kabala kembu kasooke kajjemu yunifoomu genda ojjemu yunifoomu ndabe oba munaalya yenna ali wano ateeyeetera buteeyeeteza ati genda mujjemu yunifoomu genda yunifoomu ogijjemu yunifoomu mwegenda maaso ng'asooka muga kintu omanyi njagala ontegeere kati lwaki kintu oweeyisa bba wange taatawo si taatawo oli bba wange azaala Jennifer yekka omwolengera olutu omwo nnyini bakusitula gwotula n'emutwe ogw'emaaso ogw'emmotoka wenna weeyisanga oli mulangira sebo omwana wange takyalya kuswaga gwolyo naye n'oliraano yitawo mangu simanyi na maama we yakuzaala ati akalayo yakayuya konna ketakuvunja nga manyoole gasiya obuzibu buvaawa taata wa Jennifer kutandika kwagala nnyo kintu ekyo kyatandika okuleetera maama wa Jennifer buba n'atandika okiraba ng'omwana ono kirabika nnyina baba bamuzaala mumuzaale taata siruwala yoza mangu ebintu ze nagamba nnyo kakuzaala akutusulire kasajja katu katandikira okuleka ndi kalaba ennaku ate kabadde essanyu lyakakeera bambi okuva le bakasuula kyova olaba bagaazi kusooka yakatugagana amannyo nga tereze weyala yenna otunule ng'ekimote kaana k'omukazi kyova olaba endowooza y'abakyala eno yakwegendereza nnyo ye buli lwalowooza bw'ati ekintu alabanga ekituufu era alabira ddala abonyaabonya mwana wa mujja we kyokka bigambo bba be yamugamba teyabikkiriza empi zaakakubaza ababbi ba busimu tereera teekawo olubankanyiga oluvannyuma omwami nga tadda kati ate agenda otuuka nga kintu ali mu kunyeezeera owayo obadde ki mami ansimudde n'agamba nisigwa nzaala kakati mwana wange akugambye kyo kituufu kinze nkuzaala kakati ono yamugamba nti bw'abanga nnyoko yagambye nti nze nkuzaala nga mugamba amazima mutuufu gali nti munenge mwana wange olunaku lumu mba ntambula ngenda ku mirimu manyi nina ekkubo lyentera okukozesa nga ngenda kati mba ngenda bino byamunyumiza engeri gye yajja okulabika ng'amulabamu era abakyala kyebase wano manyi omuntu gwe basudde tabula kadi yasooka neyebuuza nyo ani yandibadde ng'asuula omwana ono okumanya bannanga abantu bakaata era musajja teyakola nsobi kyeyakola kwe kulabika ndi alondawo muto yatunulatunula naye nga talina kyalaba kwekwata bambi ekyana kyakaabye enjala n'ekiruma bino byannyonnyola wabula ebiseera ebisinga omuntu omunyonnyola ekintu nga kino kitera kubeera kizito nnyo gy'ali okumugamba nti munnange sinze nkuzaala ku myaka egyo yamugamba nti munnange nakujja kukuba ge mazima naye ku
olw'okuba nti wasuulibwa saamanya lwaki wasuulibwa era siyinza kgenda maaso nakuleka nkugamba namanyako amayitire ku ggwe wabula nayagala mbe nga nkulabirira ng'omuntu omulala yenna naye lwakuba munange maama wono kyamulema okutegeera nti okuyamba kikulu nnyo era ne gw'osanze ku kkubo ng'agudde oba osobola okuleka ni omuyamba kani nga mugamba gwe tofaayo ye yagaana okikkiriza era yakimanyi nti nkwagala nnyo naye ng'okwagala kwange kuddwa kuba nti munange olinga kirabo gye ndi omanye ekintu ky'olonze obulonzi kibanga kirabo gy'oli tugenda maaso kaakano tugenda okudda ewa Kayanda Kayanda ali mu kutayaya butaaya ova eno dde eri kyakutegeera namune mukama wange ekintu ky'okubanga buli kaseera oyomba buyombi bwotyo leero waawe natandika obutatereeza ono kwe kuleeta akabakuli atandike kulya nkikoze emirimu atandise oli mukulya emmere eno mwe mwagiguze mwagala okulya no naye temwagala kukola ente zange ziri eri enjala eziruma muli mu kuneesiriwalizaago kati musajja kyeyakola nga badde eno balye ffene kati manye obulamu buno obw'ekiraalo bulamu bwa wansi nnyo erabirira naye munange osobola okunoonya kafene n'olya musajja wattu mupakasi nti kati ngamugamba ni munange okimanyi n'emmere batandise ogitulangira kale nno omusajja talwawo kufuuka musajja waliwo abaana abazaalibwa n'ava mu byokweyisa ng'omuntu omuto n'otandika okuleka ne weeyisiza ddala ng'omuntu omukulu kubanga embeera eba etabuse ekwammwe ngenda kuleka kakati ono yamugamba nti munange engeri mukama wange gye yatabuse kati ogenda kutandika kwerabirira wanje ampa yaŋŋamba akawukano kakuume bulungi ebigirimu kakati musajja wattu naye nsubira yalina ensawo gye yakwata ng'atandika kusibirira mwana ono ntanda ng'amugamba nti simanyi ntandikwa gye nyinza kuwa naye engeri gye nakulaga nakulonda bulunzi nze munnange nange engeri gye ndi mupakasi tutambula butambuzi tubeya bubeya kasajja katukakaaba kuba omulaalo ono yakakuzizza kati essaawa eno akagamba essaawa okule noonya ffene gyali owanule nga bw'olya naye omalanga kusaba bakubanga engwala ag'amannyo ne gavaamu amuwadde entandikwa teyasobola kulabikani naye amulekayo ku ttale afiireyo wabula asazewo amuwa entandikwa agende atandika yiye obulamu katudde wa musajja mukulu sebo ono Ssaabanyazi wano bwe yalyanga ekyemisana kati agenda maaso akoordinatinga ku masimu alina bagezaako okwogera nabo njagala olabe ndi wano wetubeera alina gwali mu kwogera naye kani ngasooka amutegeeza ni wendi bulungi mu nfo zaffe eza bulijjo mpiki mugikanike twagala egende nga tewenyuka alina bakubira ku masimu baba banabba ennyo batambulira nnyo ku piki bwe baba banabba batambulira nnyo ku piki efirimu egenda maaso munnange ng'anywa kengeke eruddaala omutaka atudde era odi gwe twalengera munaffe Detective Abbey naye atandise okuleka ni mutaka ono amulinnya kagere manye ebintu by'okubega bizibu mulaba kufuna kasitoma mpya ate nga byanywa alya teyeeguya kati tamuggyako maaso kati ekisinga okwewuunyisa aba akyali wano nga talengera yali mukazi wa mukwano gw'omugenzi mukazi watubambye akola mu woteeri wano okusobola okulabika neyeebezaawo wabula ku bbanga eryetoolodde abaana be yazaala akanya kubateera mu ssaala baatamanya wa gye baalaga
omanyi omuntu okujja n'alya emmere n'afuluma ng'agaafe tuli baawano njasasula bammanyi ono kyava afuluma sooka yeetegereze bulungi nnyo omwami ono alina akamulu kaako akali kaluuya eri okay mutaka agenda maaso buli kimu alengera bulungi kale kyava yita omukyalo ono kani gamugaba nenga nsanyusa okulaba nkani ngamugamu nange neewunyiza okuleka nenkulaba wano naye nga munenga mubulidde ddala okuva ne balumbibwa n'ababbi ab'emmundu amasasi agabayitamu omusajja bukyafa kyobala ebintu bino bizibu nnyo era ono omwami teyaddamu kuleka nasinkana omukyalo ono kuba yamulaba olunaku lumu olwaddirira kwe kuleka nibba attibwa kani ng'asooka amugamba naye bwe twasembayo okwogera po yayogeranga ng'agamba mbuno oli lubuto abaana bo bali ku ki abaana bali mu mbeera ki ng'amugamba ebyabaana nno byonna obisobola ebyabaana togenda kuleka ni obisobola ate nga lwaki embeera yo yayerabisa okuba ndi efuukidde ddala ddala enzibu ono agamba naye ebibye bibadde byafuuka bizibu nnyo gy'ali okuva ku ekyo ekyabaawo naye kennyini omulimu baagumuggyako mulimu baagumuwummuza nze naga ebiseera ebisinga oba olina omubbi gwogoba olina okumanya aba akuba enduulu adduka ddawa omubbi gwokuba engwala nga dda ku poliisi akaanira tuuka ku poliisi otyamu olumu ate bambi abasirikale abasinga bakola nnyo nga baagala okutereeza n'okugoberezaamu n'amateeka okuba ne gatereera naye abantu babeerako nti bakwata abakyamu abo ate babeerako abanene waggulu musajja atwagamba nti bamuwummuza naye ate yeewunyiza omusajja ono gw'alabye ono kyava mbuuza omumanyi kani nga mugamba ajjanya nnyo wano kasitoma wammwe ninga gwe mmanyi ono ng'asooka mbulira obudde oli bw'atera okubeererawo wabula omugamba bino byonna yukira mutaka yagenze okujja wano amaze ebbanga nga mutaka ono amugoberera buli waba alaga kani ng'asooka mbuuza ndi wamulaba woolina kyomwagaza ekyenjawulo naye nga bw'omanyi detective alina okunoonyereza kwaliko ng'alabika tannakuleka n'ensonga enaagigukamu bulungi kadi yamugamba nti omusajja ono bwoddamu n'omulaba nga siriiwo nina byenjo omwagaza njagala osooke obe nga ontegeeza bw'oba obalabyeko kono kale yesega wa Abe original names tugenda maaso ne firimu sooka yeetegereza bulungi sajja bano basaanidde okuleka nti bakwasa maanyi sooka yeetegereza kwatiraako eri omukyalo ono gyali nti talina bulungi kasente n'akasimu kamubulamu nkati ng'asooka awandiika wansi wano kwanza ennamba y'essimu ye ono kwayinza omufunira singa abaawo kyonna kyonna ekiba kyetaagisa kani ng'amugamba y'essimu kojja okunkubira nkono ni kale ng'amugamba nti munaye Mukama Katonda agira akunkuumira kati munange nga bw'omanyi ebya firimu kitwala ebbanga ddene olwo nno emyaka 15 nga gimaze okuleka nigiyitawo bbanga lyafuukira ddala ddala ery'enjawulo ennyo nga lyetoolodde waliwo gwe tulengera nvubuka gye bayita oba embulakalevu ali wano agenda maaso alina ente zaatwala ku ttale era bw'azijjayo alina okuleka ndi azireeta n'azinywesa bulamu bwebwo kyobula anagambye omwana yenna bw'azaalibwa kitaawe nga mulunzi bw'aba takuliddeeko mu community eyawukana ku mirimu gye bakola ewaka
weesanga naye agoberedde ebyo. Kaakano omusajja mukulu bambi eyalondebwa omulaalo Kayanda naye ebintu bye yayanguyira okulekani akola gwe ekisiraani kyamukwata kasajja katu kali wano myaka gyonna bamuyita okujja okukola abadde awumudde. Ani yagamba abakozi bawummula? Omukozi kitegeeza kupatikana, toyina budde bwakuwummula. Emyaka 15 enkulabiridde era nabeera nga tosiima nkozeeko. Yatandika mulangira nga bwakola awummula, atandise n'okusumagira ku mulimu ekintu ekitali kirungi. Mbu babadde bamulabirira emyaka 15. Myaka 15 gye bamulabiridde tasiimye okugjako okwebakira ku mulimu. Mmere yonna obadde olya ya bwereere weekatankira. Kati ngenda kugoba bugobi onoonye gy'olaga. Saagala kuddamu nkulabe. Sirusiru myaka 15 oli ku mmere yange waakali olya. Kaakano tugenda okuva eyo nga tujja tudde ewa Kintu. Newa Kintu bibi kali sebo ono omukazi ng'asooka amugamba ebbanga lyomaze wano ddene. Kintu naye waaki omuntu wakutulugunya tovaabwo? Muntu n'akutulugunya ogende naye tosituka. Kintu emputu yaki? Ebbanga lye tukuweredde ekyokulya limala. Kintu genda kwobeereko awalala emyaka gino oba okuze. Sebo yamugamba dduka ove wano tukukooyi gendako ewalala. Kakati maama ndagewa nga mugatoddamu kumpita maama we. Bw'oba omanyi tolina wakulaga kwate kuba ogende ogw'erinnyoko gye yakusuula omwami wange gye yakulonda. Musajja adu byamusobera ne Mukama Katonda. Omanyi bagamba ekuba omunaku tekya. Kwegamba oyinza okulowooza ndi baakulonda baakuwa mukisa naye n'ogy'otuuka mu maaso eyo n'ogaba singa bandekayo n'enfiiro bakukuba oba embwa ne zindya. Bintu bingi ebirujjanga ebirowoozo ne biyita mu mutwe gw'omuntu ng'embeera yange eno emutabukidde. Tamanyi kyalaga embeera yo bwetyo bweri. Buli kimu akyebuuza kyalina okulekani akola. Na Mukama Katonda omuntu yagenda kukola atya lunaku ng'alabye. Kaakano bwe tuva eyo nga tujja tukomawo erudda. Kakati musajja wattu ajja anoonya emirimu. Muvubuka wuuno kati nga bamulagirira agaba emirimu waali. Ebintu bya firimu bizibu wangi. Kani nga mugamba ni mulabe bangambye nti olinawo kalimu. Yagala mulimu. Kani ng'asooka amugamba ni waliwo omwami gwe mbadde mbuuzizaako awo nga bwe mugambye nti munange neetaaga omulimu nanga amuyinayoko ku mulimu musobola okunyamba. N'agaba omulimu no naye alinga atali ready gugaba. Byakweyiiya. Abadde ayagala ku mulimu naye simanyi emirimu anaagisobola. Kati nga tayita omukyalo oli omukazi yakula dda. Tulabirira bakasitoma. Twagala nnyo omuntu ng'afaayo, twagala muvubuka abamuka bamuka. Oyinza okutandika okubamuka n'ogy'obamuka twagala ababamuka. Ojja kuba omutendeka. Kati ng'agamba omukyalo ono yenna amazeewo ebbanga ddene wabula ebintu by'ensi bizibu. Engeri bambi gye yasuula abaana nga bato n'abaana bennyini nga okutegeera kwabwe kwali tekunnaba kubaako we kwabadde.
kati osanga omukyalo ono waali nga naye abaana ye takyayinza kuteebereza n'alaba amaaso ba feesi ezo. Obeera mu nsi muno n'ojja osanga omuntu nga tomanyi nti yakuzaala n'akusuula. Lwakuba ebiseera ebisinga okusinkana no faces teba coincidence. Omuntu oyo gw'osinkanya ayinza okuba yaliko mu bulamu bwe bwayita. Munnange ono kyava atuula. Mbateeza kujjukiza nti ebbanga lyange ly'emyaka 8 liwedde kumanya. Mbadde nsaba akasente ako akantegekere ssaawa yonna ngenda. Nange ali obadde waŋŋamba ekyo nkimanyi. Akoledde emyaka 8. Tokuba weerabira. Ayagala kuleka nti annyuka oba okuweereza wano. Akuze kyokka wayagalira okufulumira omwana waatuukire okujja ng'ayagala ajja atandika okukola naye wano. Kyokka tamanyi nti omuntu gw'akola naye yekamuzaala. Egenda maaso. Erimu emikaka. Mukazi we naye era ennaku zennina ensinga n'obukulu. Taata waliwo. Kati yasooka neyebuuza omwana ono ajja akola emirimu. Akwadde Ng'amugamba naye gwe kiki naye ku myaka gyo wandibadde ku ssomero kwendi ennaku gye nnina. Ayina ennaku nnene emusinga n'obukulu, ennaku emusinga obuzito. nze omusajja agamba yali aluka. Kati ng'amugamba nti munnange omusajja Bulonzi. ogamba eki? Omusajja yaŋŋamba si ye yali anzaala eyannonda. Wange naye nangoba wange naye nanneefuulira. Ekitegeeza osobola okuntwala we bakusuula. Olwokutwala we wabaawo nga waliwo. Omukyalo ono agenda okubuuza ennyo omulenzi ono ennaku y'okumuluma ng'atandika muganga baamusuula nga muto baalonda mulonde. Kati ng'agaane we bansuula oli yandaga oba ne maama wange yali ku kyokunsuula. Kati kumbe naye omutima gumukubidde. Kati ng'amugamba nja kukutwala. Yamugamba nja kukutwala nkulage we bansuula kuba baali bandagawo. Tugenda maaso. Kakano mu kaseera kano waliwo afande yennyini tumulengera CID alina bajja agoberera owa soko olindeko. Ono adduka ki? Adduka ki? Abadde ku piki n'agivaako. Ogenda okwetegereza yanguwa akutte wano. Tetuyinza muleka. Olwaliro tumwagala kubeera nga bakijjanyabu kijjanyabu tumukijjanyabu. Musajja wuuli oyayambuka kunaaso ekyo kyali kasaaga. Ekyo kyali kasaaga. Leero tumwagala. Leero tumwetaaga. Kakula atya olwaliro tumwagala. Oweddemu ogali agon ateeka mulimu ateeka mulimu ono yeetoolodde manju yeetoolodde manju. Yeetoolodde baasi
emundu eri abadde abafuukidde ekyambika era ogenda okwetegereza Ssaabanyazi babadde bamaze ebbanga ddene nga bamulinnya Kagere. Genda okuyitayo ne Detective Abe ono ye nga munyweza tugende mwemuletedde nsi okuba ni weriteteredde buli kaseera embeera mugifuukidde ekirala. Kale nno ye Kibanda twaleka anywezeddwa naye nga tujjukirirako Nkwanga Isima era nga abadde Nanyansi Liz nga